Mr. Museveni yamazida kukitegera nti Bobi Wine dangerous atekwa kumuwangula ekyo kumukora kyona kiri eki amawulire agava ewa Moses Ali General Moses Ali simalungi. General Moses Ali abasawo bamugambye awumule. Breaking news mawulire simalungi agavaako saidi za Jumani wetwogirira saawa zineno omukulu amanyikiddwa nga General Moses Ali ebibye si birungi abasawo bagambye talina kuddamu okwesimbawo oba agenda kufa. Byonna mbikuletedde mu maaso awate yaleeta President Museveni mu buyinza naye avuddeyo n'abyogera byonna bibiki His Excellency Robert Kyagulanyi balina okukola ave mu ntebe omukulu naye nga tetunagendayo mbadde nkusaba eno video soko gimpereka like oba omaze subscribing awegate ku mukutu gwaffe guno nakolanga benkugambye omukulu amanyikiddwa nga General Moses Ali abasawo basobodde okubeera nga bafulumya ekiwandiiko mbu omusajja mulwadde enda kuba mbikupulengera mu maaso awo byerabireko naye ebya Museveni kugambye Professor amunyiivu mu video ngera gigwera nga nayo ngikupulengera mu maaso ongambye baddala Professor byayogedde bituufu oba nedda kubanga yagamba abasajja baatidde dda His Excellency Robert Kyagulanyi. Video yino nga subscribing. Amawulire agava ewa Moses Ali General Moses Ali simalungi. General Moses Ali abasawo bamugambye awumule. General Moses Ali bamugambye watawumula nalemera mu bintu bya politics ebbanga lyasigaza ku nsi ttono. General Moses Ali mu musabire bannaye abasawo bamugambye awumule watawumula obulamu bwe buli mu matiga. Nge mawulire agaliwo essaawa zino Moses Ali bamugambye ebyobufuzi asooka biveemu awummule awummuze obulamu bwe. Era essaawa yonna mwandira General Moses Ali nga balangiridde nti akalulu bakavuddemu. Bino babimugambidde mu ggwanga lya Bugirimaani lya Germany abasawo b'e Germany. Mr. Museveni yamazida kukitegeera nti Bobi Wine dangerous atekwa kumuwangula ekyo kumukora kyona kiri eki okumuma abantu kyokka ge magezi ge bazudde tibakyalina kyakukora kati katumuma abantu gyonna gyagenze mu Western Region kati katayolekedde Bunyanga bwetwogerera kati ave Bundi Bujo ne Bundi Bujo bamugambye nti tosobola kuyita wano wabula ekyewuunyisa abantu abali mu gavumenti na kino mu kigenderere ekyewuunyisa Bobi Wine bwe bamugamba nti toyita mu kibuga ekye bamuteeka oba mayiro 2 kuva mu kibuga abali mu kibuga bava mu kibuga ne bamusangeyo mu kyalo kakati mu kiramwe abantu bali mu gavumenti ekyo kitegeeza kyerimwe. In fact nakitegeddeko kasooka beekalakaasa buli motoka kumpi ya gavumenti eri grounded obadde okimanyi buli motoka ya gavumenti yonna eriko UG bagambye nti tetambula bategedde obukyayi abantu bwe balina ku bantu bali mu gavumenti ne bamanya nti bagenda kuzikuba. Naye mbabuuza ekibuuzo mwe basajja mwe n'abakazi abali mu gavumenti bwe mulaba abantu babakyaye kati n'emmotoka zammwe mutya kuzitambuza nga mukyali mu buyinza bwe munaabuvaamu emitwe egyo mugenda kugikweka luddawo bwebanga essaawa zino muli mu gavumenti muli ne mundu emmotoka mutidde kutambula nazo wa bukyayi bw'abantu bwe balina engeri gye balabye kimubonyabonya mu Bobi Wine bwe muliva mu bukulembeze mugenda kukweka ki emmotoka mujja kuba timukyaze eforoma munaazikweka ezo ngalabi mugenda kuziteeka wa ekyo kintu kikulu nnyo kibayigirize nti waliwo enkya. Buli mukulembeze yena mu Africa kyatamanyi buli bwatuuka mu bukulembeze atamiira n'atamiira obukulembeze niyeera nti there is tomorrow kyekibonyabonyeza eggwanga. Juzo gano notugamba nti n'Abafrika all leaders mu Uganda bayigamu kintu kimu bayigamu obutayiga kati Bobi Wine yabadde agenze Bundi Bujo message ejabawo ogimanyi mutibwa nnyo regime eno newenjogerera omusinga wamwe ali mu buwanganguse abantu olubiri lwammwe lwona balwokya ebyo byonna bwe natuuka mu bukulembeze enkeera omusinga ali wano n'abantu abattibwa omanye babaziika Kirindi wulira gavumenti n'obwongo bw'abantu buli mu gavumenti eyo sika tegenda kwerabirwa mu nsi. Nze singa nali mu gavumenti sandikiriza abantu abo kubaziika mu mass grave
twalinyonyeza abantu baabwe ne tubaziika ewaabwe ab'enganda n'ab'emikwano naye raba kumanya nti gavumenti eno yeewaako obujulizi baabateeka mu mass grave. In fact wenjogerera ku mass grave eyo kati mu campaign kati ojja kusanga amagye gakuumawo. Wanga Bobi Wine yaligenza n'ateekawo ekimuli n'omulala n'akiteeka kati bagenda kushikiriza. Kati ebyo byonna kyova nakugambako nti President Museveni ali mu kaddu tasobola oraba Bobi Wine gy'alaze tobuuza Museveni gy'agenda ekyo tukibuuza pozi kubanga togoberera bya bufuzi nanti wava gondo yaddawo buli wava President Museveni wadda oli asagole ekkubo no n'ayitawo ntasaabulule kati Kaseso genda kusaabulula ki agomalalo genda kukagola ki abantu abatokomekerwa mu masaka gye wakora mu lubiri lw'omusinga almost 200 people perished. Ogenda kugamba abanakaseso ogenda kubagamba ki? Ogenda kubagamba ki? Kati President ebitabisobola aja kuyitangayo buyisi abalimbe nga bulijo basirike. Bobi Wine yabadde effort abatoro ne bamutuma erinnya Arali empako bamu Arali bamuwadde empako Arali yagenze wenjogerera agenda Bunyanga bakitegedde dda erinnya bagenda mutuma bari rikora buli wamu kati nati western kati Arali ali mukuba Toro region bakitegedde nayogedde n'omuntu ali Bunyanga. Alright, nga tubitadde ku mabbali nkugambye Honorable Sseggona olunaku olwaleero bamuzeemu part 2 abasajja abamugobye emisinde. Video yino njagala ogirabireko tugamba nti no andi kutema mugamu batana subscribing weegate ku mukutu gwaffe guno kale yako nga waliwo agamba nti akabanga kano kembaddewo bwenzija nnina kuwa accountability angamba abo abeetegeerera bamulondera yakakulembera ebisanja bisatu kino kyakona kyasaba njagala kumanya mu myaka giri gyonna 15 yali tasobola talina mpuliziganya na chairman ya mulimu mugamba nti nfuniraayo meeting ngeno njije ndabe abantu bange biki ebibasoomooza byegenda okubateeseza ate leero tetwakola bannankeera na musaba mu maaso gange. Kakati ndowooza omukulu naye muwulidde ndowooza kya bugonjofu buli omu okuwuliriza munne. Nze kyenvudde nkikola n'engira ki ne muwuliriza abakulembeze abali wano nsanyusa okubalaba n'abatasanyusa. Tambuza vidiyo eno lwankore olinkahi munonga ijo karebo katambuze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye buvuddeko yagenda n'agamba agenda kukozesa mwami Museveni Ross gyatalabangako yali ategeeza kino era kano ke kalulu mwami Museveni kakyasinza oyonooneramu ssente bukyabeerawo bulamu bwe bwonna. Mukimanyi mulwanagana ne bannansi b'e Tanzania amagye gano magye ga Tanzania kyekirirumbuye kyeyayogerako mwami Museveni agenda pangisa amagye okuva e Tanzania oba 1500. Mulaba baaji eno we mwetegereza obulungi amagye agakuba bannayuganda kiboko okubafiirako. Eno baaji 1 si amagye ge Uganda tulina obeerako ne fulaga yaffe 2 baaji eno si ya Uganda. Wewetegereza obulungi ndabye ku mujaasa akuuma mwami Museveni ekyambalo kyayambadde side eno kiriko baaji ya Uganda side eno kiriko baaji ndala naye temakinga n'emu na byambalo bino kitegeeza ki baaji eno y'amagye ag'e Tanzania era gojja beera omusajja kuba omuggo ku mutwe ogamba wa poliisi anfiirako namukola ki kumbe magye g'e Tanzania mulwanagana n'abatali bannansi.